Mukutu gwa Nuruddin Ntege Megaton onagiwako. Njagiwako. Muzere Megaton gemanya Nuruddin Ntege nako bwalero mole agatambula ffe tukuwa. Omuntu ajja kuddeyo gambe nti owaye Megaton ngale midde mu story eno ffe tuliwo kubeera nti tuba information buli kigwawo ntubanga tukireeta namera avudde neyegaana bya poliisi okumunoonya era nga Full-Figure y'omusango yagutadde poliisi yavuddeyo nebanga eyogira n'abantu bangi basanyufu Full-Figure bagamba asusse ekimala kimala ndine Nuruddin Ntege olunaku olwaleero agenda beera nga atuwa sayidi ye gyalabamu ebintu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasige mutya yonna gye musinzira okutulaba nsanyusa okuba nga ndi wano once again. Yes, bakuwadde bwalooya bampadde obwalooya looya wa Full-Figure ekintu kituddemu. Nze Full-Figure okuvuma abantu mpanya singo y'omukulu Full-Figure okuvuma abantu simuwagira. Owulira Full-Figure okutyobola abantu simuwagira. Nawe bujjo bikuluma. Si yekka nze ensonga yange esukka ku Full-Figure. Obulumi bwange buli nti n'abantu ate abalala abawemuzi abavumi b'abantu ali nabo bavudde bakola ki basanyuka basagambiza anti yabavuma anti ensonga yewe wali ensonga yange nti abantu bana bamu kubasagambiza ate nabo bavumi b'abantu nti nabo fayiro gyabwe gyeziri abantu babanoonya bakuba ye list fifida kweni gye yaleese wagifunyeeko lisiti kye nasanyukidde abantu bonna bennalabe babuukula ku weekend waliwo ababanoonya bakuba baavuma abantu bakkakkanya amaanya g'abantu bayonoona obulamu bw'abantu. Full-Figure tali yekka. Full-Figure tali yekka. Kikoosi kinene. Lisiti abantu baggyeyo obubazzi. Gwe bw'oba omanyi nti gy'oli oli muwemuzi wawemula ku muntu waliwo abasajja bapangisiddwa kigaali kiri awo anti bagenda kikubuuza poliisi sirina buzibu bapangisiddwa kukuba buli muntu awemula abantu kukuba buli muntu akakkanya abantu anti ye solution nze maaso gye nja okukuwa kaakati naye abantu basanyuse nnyo naye ng'essanyu we riri nti obuzibu bwe bubadde nti wabaddewo impunity. Impunity kyeki kwe kuba nti either oli waggulu w'amateeka oba amateeka agaliwo tegakukolako gwe tegakukolako naye ng'abalala ate gabakola ki gabakolako. Kaakati enjawulo eriwa nze nyina solution. Waliwo embeera eri mu ggwanga nagyogeddeko ewantu. Olaba buno obuvidiyo bwe batera okukwata nti omukazi olaba omukazi yaliisa omwana kazambi waliwo omukazi yakuba akaana n'akasuke n'akatugwa n'akalinnyako bw'ati n'abakazi ab'enjawulo bazze babikola. Omanyi abo bonna vidiyo ezaatambula bamala ne babakwata babakwatirawo bonna. Tuganjagala tutuuke mu mbeera nti tuli mu kulwanirira society kudda bupya kudda ku luguudo tugogola kati kibeere nti wabeerewo kooti etuula tekyetaaga kuwemula bupya buli eyali ewemuddeko nga tumumanyi agende mu kooti batuterewo hotline ennamba ya WhatsApp ffe tuweereze vidiyo zaabwe nga waliwo akakiiko awo katuule tufuneyo abawemuzi akakiiko si kabawemuzi wabula akawulira nti batuuleyo ne baga wagamba ki nti Junior yagamba ki Junior yavuddeyo n'agamba Full-Figure bamukuba asusse anti kye ŋŋamba nze nzikiriza Full-Figure bamukubye nze njagala kubuuza Junior yawemulako ke kakiiko kali ke ŋŋamba nti Junior omwezi gwamaze ng'awa kasuku abadde amuwa byabadde awa kasuku ebyo abadde amuwaana oba abantu baganye kwebaza Junior avuma omuntu nanyini famire n'avuma ne famire yonna otegedde nti ebintu bye bali mu kuvunaana Full-Figure byonna Junior yabivuma kasuku n'awemula yawemula anti okuwemula kuli kuti Junior yanyumiza abantu kasuku we mumwegendereze tomuliraananga ku ssaawa 6 ez'emisana akola atya mbukyawunya si muntu abawe mudde nkunyumiza sijja kukubulira bye yayongerako awo ayongerako kubanze saagala tekulabikanga
awemula nkugambye ndi ku muntu akakkanya kubanga full figure bali tawemula bwomuzi abadde ayogera ne bino ebirala ebikwata ku mwana wo maama wo n'abalala takuvuma wekka avuma ne junior bwato bwabadde naye aleeteramu ali ku kasuku avuma paka lwana mujjamu empale oyo junior mukuwaddemu katono nalinda byeko ba Shalom abo benalaye bagira obuzibu bwa Shalom buvaawa ne full figure yamuwemulako obuzibu bwa Shalom obuzibu bwa Zubeda obuzibu bwa Nalongo Kitone obuzibu bwa Kasuku buvaawa yasoko bavuma ava kuki full figure n'okuvuma obuvuma ulira nno leka naawe ali full figure abadde bwati oba ali bwati ambuuze Shalom yamukola ki nkunyumiza full figure asubula entalo ame nanga ayinza okunvuma ulira full figure asubula entalo ebituufu n'avuma abantu ekitasaanidde naye abantu abamu be bano nga bw'onootuulawo n'ogamba nze Nuruddin n'ogamba kanti kanjogere ku Eddie Kenzo ebifu nze nenjogera tugeze nempayiriza Eddie Kenzo bwali bwati kati bwamaliriza n'awulira nga kuba yayina omukwano baba ayagala Eddie Kenzo abamuntu we kati n'asuubula olutalo ku Eddie Kenzo n'agamba oyo munkwase n'alyoka akuwa gwe kenyini neweesalirawo oddemu olumbe Eddie Kenzo oba obireke yaba alina balwanirako wamulabe ze yasembeyo okukola mbadde ne Kayibanda kansooka emisooka mbuba basasula okuvuma abantu era abasinga bali ku musaala Eddie Kenzo w'omuvuma n'agira nti n'opimapimamu nga tajja kusobola n'asindikayo full figure abantu amu abaagala ku low feet ye tomugambira ku muntu we full figure be yasembyeyo be bano yakutte Jenny Namukasa n'akwata Mukasuna Beniyani n'ambwayo bamukoze ekyaki bakutte Chozeni Beki bamufuukidde akayinja mu ngalo mu ngatto mu nnyindo kakati olutalo yalusubula ku Chozeni Beki alwewo omwana mumubeeredde ki walukana akalinga biki okitegedde naye nambwayo musanyufu anti nkuwa gy'ava ateekamu omutego yasaze kaati n'agira bwa nkuwa kati nkulaga full figure gy'afubutuka oyingiridde nnyo Chozeni Beki kimala omunyigirizza ennyo n'atuka n'agamba full figure yatuse n'okugamba ne bw'oba okuba omuntu mukube muomulekemu ate full figure takuba nnyo akuba ennaku bbiri n'akuta ggwe ate okola ekirungi n'akoolera era waliwo yali kulaivu n'agamba bankube nkole lutalo ki njagala kusuubula abantu ne bamugamba yogera ku ggwe n'agamba oyo wa wiiki ejja olwo nduterese lidako abadde akola timetable onaabulamu Nuruddin ku Lwokunande naye bwateterezanga mutereeza abawo n'obudde kati bano beggamba abamu abaabuukudde ennyo sijja bavumirira nnyo basajja bange bakasuku baani gwe kennyini ku ccano yo obayina nga beekutte kaganda bamugunda bavuma full figure Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday nga gwe hosti naleetaani n'amuvuma bonna abo bemmenye naleetaani kagatto n'akola ki n'avuma full figure ye yali tamuvumye yali yamwogerako ki yajja tizuula obuzibu bwe bwava nti ki bali kuwagira ajja tizuula n'abavuma nabo ne bamuvuma nkugambye nze ndeeta wano omuntu nkuwadde ensonga bali mugamba nzaale nkunnyonnyola kati bw'omala okubaleeta n'abalala be mukolagana ne bavuma full figure okumala ennaku nnya nga tabaddiza yasooka n'alwawo wuliriza tonnategeerawo baamuvuma ennaku 3 nga tannabawa ne social media negamba wabula mukisobodde ekikazi ekyo nze tonvumya wuliriza wabula ekikazi ekyo mukisobodde tonvumya mukazi owuliriza totereeza ensonga yali bweti mwavuma full figure ennaku nnya nga gwe otuddewo wano bavuma full figure ne bamuvuma Zubeda oyo Kasuku beerako nga mwoli njagala owulira ensonga zino bwebamala ovuma full figure ennaku nnya gwe host bwebamala omuvuma ennaku nnya
social media abagoberere bakijjukira ne batandika n'okucelebrate nga kati bacelebrate ne bagamba wabula mukisobodde ekikazi ekyo bwe bamala obyogera olunaku ne lukya nga wayise ennaku 3 bavuma buvumi n'agituula mu nnuwa ye nasaako basalifu nasaako full figure yavuma kasuku oyo n'avuma Zubeida oyo nga bamuvumidde ennaku nnya agamba Zubeida nja kujjanzira picha full figure avuma kaakati bo bennyini yavuma namukasala ganja nakasanga akasambi bo bennyini obalaba yabavuma ne batuuka n'okukwata ebivumo bye bavumye nga nabo balabye baamuvuma tebikyakola mawulidde aye enkuwa nti nabo baamuvuma naye obuzibu we buli bwe yajja n'abawangula anywa yabawangula ate kati babuukirira bo bagamba bamuwangula kuki bandibuukudde bati full figure yabavuma n'abawangula full figure okuvuma afunamu ki bali bafunamu ki ati yabalumba nedda nabo balina abalala balumba nabo balina abalala balumba Kaibanda agambye bamusasula si yekka kati nze ne bali bonna benjogera nze nanga ayinza okunvuma naye nga siina musango nkugambye full figure abantu abasinza okusanyuka olw'okuba abawangula naye kambuuze kale bamuvuma tukkiriza bo bavuma ku baana baabwe bavuma tebavuma isoke bamuvuma tebamugamba nti bamuzaala musengawe abo bennyini ani yakyogere abo bo beerondeko yakimugamba kirabe bakizaala musenga waakyo tokiwulirangako tokiwulirangako kagato yakyogera gwe wa hosting nze sijjukira naye nakiwulira mu show zammwe ne mumugamba bamuzaala musengawe anti kati ono gwe yavumya avuma simu wuliriza anti kigamba oli bw'omugamba bamuzaala musengawe oba tumuwadde mukisa ekijja kyaleeta tasibaamu tasiba taweta kati wamugabe bamuzaala musengawe bamugamba bamuzaala musengawe kati bamugamba nti bamuzaala musengawe yajja amazeeko kati ngenda kuvuma okuva ku njala paka abakwetolodde bonna ne weejjusa waaki wamugamba ekigambo ekyo fulufiga avuma okitegedde kakati n'avuma n'ayitawo fulufiga bw'avuma ayitawo kyesikkaanya naye nawe mula era nze kyo kiri kyeggambye nti nsabayo wabeerewo embeera fulufiga bamutwale mu kkooti poliisi evuddeyo negamba teri yali amuloopa anti abamuloopa bajje bamala omuloopa lisiti ejje eya buli awemula buli avuma abantu buli alina kyakola nga kinyigiriza kyonoonye society yaffe ekulemberwani kagatta agenda olaba ogenda mukomera ku myaka ensa yagambye mbadde naye nangamba agambako mugambe tamuvuma amugamba amutereeza ng'omuwala we anti nkugambye abantu bonna tetugenda kukoma kubawemula n'abavuma gwe bw'oba omanyi ovuma omuntu atakukwatako tolina reason gyowa muntu wabulwa kubeera awo kati oyo omulaba n'okkakkanya omuntu bakuba malisi abantu gye bali nga bavumya abantu atali full figure yekka abadde jeno ati jeno lwakuba ekifudde full figure jeno abasinga nti yagendako mu competition baliko bumpaka anti competition gyagenda mu bibano benkugambye abazze bamugamba nti bamusobola ne bamwerijjamukko ate full figure lwaki muwanguzi nti jeno amuvuma muwamu n'olunaku agamba oyo banvuma baleke olutalo lwa Zuula lwanyumira yakuba kanwa ng'ava waggulu tebamwerijjangamu tubeere bamazima tebamwerijjangamu tebamuvuma tebabaddiza n'abawangula kati bw'amala obbawangula mu bulamu oyinza okuba abantu abasinga betwogerako abasanyukira ennyo kino balya ku kuvuma balya ku kuwemula wulira balya mu kuweebula bantu mannya g'abantu naye kati obuzibu we buli bali mu mbeera nti tagambwako era nyina ne bimmanyi baga nze nkuwemula nno nkuwemula bw'otajja kungira okitegeera kaakati bwe batambulamu eyo embeera
obuzibu bajjira full figure ate bana bemugamba bawangula kati omulimu gw'abano gufa ani kati nabo bayina obuzibu full figure bamuvuma olumu ng'aloopa ku poliisi gye bali abeera lwaki abaloopa wali wabeddeyo n'abawemula full figure ne bamuwangula egundi olubambi Sami ne Sami baali bamuwanguddeko nakkiriza ate woddukira ku poliisi oba okyalina ekidda oyaddukirira ku poliisi Sami kyamuvuma Sami Sefuko yavuma full figure Sami tebamusiba olowooza gwe basiba yali gundi buuza abantu ate kino yamukwata n'akwata ne gundi kino kigo okutte n'obugobba kyekyani oba okiri ngo kyavuma malala kikumi nakyo kyamuvuma abamu full figure no sebo yewakira sayina ne batayagala bamugambe mumanyi n'agamba oyo tanvuma mumanyi oyo gwe toli liigi yange abadde ayinamu ne liigi kati ayina baagira kati obola basiba balaba tusaanidde tomanyikiddwa tamanyi bikwatako kati eno embuzi kati waliwo omuntu ogenda ovuma nga tolina womutandikira nga talina na muntu gwaswalira kati n'agamba abo kambaleke gwe kankusibe kati ne poliisi ye Uganda ono omuvumi ng'avuma nti nga nsiba lwakuba nti ng'amuvumi omuvumi jeno kyenjagala kati jeno bwe bakwata full figure tugeze n'abalala bateekeye batuweyo WhatsApp namba tusindika video tusindika busindisi nti gundi yawemula nga tuweereza bwino tugambe abantu nti bannaye buli alina video ya gundi akatambi bw'oba olina akatambi ka Nuruddin ng'avuma abantu ate tukoma kuwemula wabula kuvuma abantu omuntu yenna avuma abantu n'okukakkanya omuntu ne bwe wabawo reason naye n'abantu basukka full figure abadde nze full figure nakkiriza issue yange eri ku balala tuli mu kutereeza society yaffe saagala bawemuzi kubuukula ng'ate nabo baki bawemuzi ogambe waliwo group egenda okuba abavumi bagezaako kutaabagana nayo mubaleke tubawaabire kati ffe twabagaye temukuba bantu nze waliwo yakiŋŋambye ne mugaana edda byonna bakikola ekyo tekijja kukola Senkubuga endabya akaaba amaziga Senkubuga yabadde asudiya akati kusudiya nga ku shaawo nze nkyaza abantu n'ogamba mbonze abakyaze ne bakola ki ne bavuma gwasudiya kati nga bwogambye Senkubuga alina omusango kuba Senkubuga avuddeyo n'akaaba n'amaziga ku TV ng'agamba ki tosobola kukuba bunno bw'otyo naye abaakubye full figure nabo bakwatibwe badde ne Kayibanda n'agamba ne babakwata agenda kwekalakaasa ate waliwo amugaanyi we bakwatira bano abavubi bagenda kweyagala naffe tugamba full figure bw'agenda mu kooti tugenda kuleeta fayiro tugenda kuteeka wali Kanywa abawemuzi bonna kyo n'akwatiddwa twagala ekkomera lijjuleko abawemuzi bokka banajjula nga batono onaabeera wa abantu nga bawemudde Uganda gwani asinga okuvumira wano nze nti bwe nsanga bavuma nvaawo walabaani abantu bonna bavumi abantu babamanyi bwe tugamba tute lisiti y'abantu abavuma abantu waliwo emikutu kati nga ku TikTok waliwo emikutu nga 10 nga gyo gyabavumi nga kuliko abavumi baako abiri bakadaama bali eyo basaana nga kadaama ali eyo ali Saudi ali kale mu Middle East ng'ennyonyi emulinze bulinzi contract weggwerako olutuuka Uganda bakusooka kutwalako kigo emyezi 6 ku mwaka abaana bali awo Dubai bavuma Saudi abaana bali awo bavuma naye nabo bennyini wabasanze babukula bavuma n'olowooza lwaki abantu basanyuse nnyo nga bakubye full figure bwatyo nawo yabawangula beyawangula section ziri 2 beyawangula weebali abaabuukudde nnyo naye ate waliwo n'abantu abalala abaakoowa abataagala abalina ensa mu mutima be bano ba Nuruddin bamumoze abatawemula nga yeebuuza naye lwaki omuntu abaawemula nga teryamugambako okitegedde era nkugamba n'abantu bonna oba full figure abadde awemula nga views azifuna
era abantu bakababya ne like singazi funa zimeti abantu babyagala kakati olwokuba okuwemula kwe noleta wano okulunda enkoko olwokuba okuwemula nti ogamba nti okuwagira ku kikyamu bonna basirise linda lwagenda okukola live okimenti egenda manya ebitooke benyini kati abakulaga nti mubi bagenda gamba kuba mama flower go waffe waliwo n'abagiwa walwayo nnyo mama flower waliwo n'abagiwa bimuli bamuwe bimuli be bagiwadde omuliro agenda nafuna empologoma kati leero bagamba wabula kyekyo nga n'abavuma mwe bali naye nga nkugamba waliyo abantu ekituufu nga ekyabasanyudde kyekino balaba society efa balaba omuntu abeerawo atya nga ye akola gwa kuvuma abantu nga teri amugambako kati olw'okuba kimaze ebbanga nga kiryokke kwe kuvaayo ne batandika okubuukula bannange osanga kinaatutaasaako okitegedde naye ekitali ekyo abantu abamu abalala baasanyuse lwekyo nti abantu baffe abaana baffe maama omaye kati abamu oyinza okuba olinawo otudde nogakangendeko ku TikTok osooka gijjako ddoboozi n'olimalako opimamu ojja oyambusa mpola mpola nga bw'owuliriza bagamba ki ate bayiga tebawumulirawo ogenda owulira wano wakati kati waliwo n'ebikazikazi bibeera eyo UK simanya Sweden simanya wa America nga bikazi biri mu myaka 4 ng'obasanga batudde beewe mulw'okufa noba content ono abantu kwe baagala ng'era nabo ojja basa boogera ku fulfiga abakazi bali ku bulaayi okubaafuuka ekitagasa bawe mulw'okufa obufi bakwemulako mbalaba ati nze ndaba nze siyingira muntu avuma nze kasita nkulaba ng'oyo ovuma sijja oba owangudde sikujjira ng'omuvumi akuwangula oba owangudde bwe bunafu weebuli nze nakkiriza nti omuwemuzi oba mutuufu ate nze ngenda kuddamu nti kati tewali nze nvaako buvi ate ne bw'ovuma nga tuwemudde tuli mu bizina argument zaffe endalalala za politics za music ngendo laba mu kifo ky'okutegeera kye ŋŋambye otandise kuleeka twaleri oba owangudde because mba ntegedde nti ebyamagezi tobisobola amagezi go galiwa mu kuwemula na kuvuma so omulala agamba Nurudini olimba nakuchallenging mpe ensonga lwaki nkola ki nimba njogedde ku music nti gundi tasobola ndongo oba gundi tasobola bya bufuzi olw'ensonga ABCD mukusubira kuvayo kuŋŋamba olimba yakola kino na kino na kino na kino gwe lwaki otugamba bwoti nange nkuddemu naye bwe nkugamba nti nno nze okusinza Uganda gye ndaba tetulinawo opposition kati osinika ki olunakuwa kati we bakubuuza kigamba weeri oba teriiwo oba terina kyozemu oba bwe nkugamba nti okusinzira nga bwe ndaba Museveni ono tayagala bannayuganda nempa ensonga bweba ensi eno ogyagalanga emisolo giri bwe giti ne bwe giti temukola nguudo temukola bwe muti ate nga musobola okukola bwe bituko gwe yasama kati oyo osinika ki olwakuwadde yamaze ye point ye gyayinawo takuchallenginze ye challenge yeyo gwe yasama kati oyagala muwakulira kati abantu nze omutima gwange guŋŋamba bugambi ekituufu kiri nti owangudde Fulufiga kye yakoze okuvuma famire y'oli taata ne maama ne awusa akiraja abasigadde si baasoose okuvuma naye bano yabavumye nnyo si baasoose okuvuma wolimbo mwana si baasoose okuvuma n'akaana ngamba naye olutalo lwa Fulufiga nakugambye luva wali ne bali luva wala luweza emyaka 5 naye nalabako awo ate nga bagamba bazzeemu oli n'amukubirako n'essimu ate oli n'avaayo n'abyegaana sinakola ku Fulufiga ssimu kwegamba bali awo anti kyegera olutalo lulimu olwa presidential advisor simanyo mobilizer bimala okubaamu bizzeemu okuwangula olutalo lwafubutuse eno Fulufiga zaamuwangula mwene Fulufiga eseeke ono awagira Kasolo
onawagira Kalangwa, onawagira Anita Among, onawagira Kadaga. Owulira? Nedda tukyalimu. Mpeyo ono nga bwenjogera naye. Ndashengera okola katono. Tewali. Tewali. Katono nzija. Aya njagala otunyonnyola olutalo lwavu. Kubya abasajja bange. Mbani. Sibakubye. Ompayiriza mbozali. Sibo tewabaleetanga ne babawangula buwanguzi. Naye kati mubuukula mugamba nti mukazi mubi. Olutalo nga mmaliriza luva wano. Dakika tuli mu 25. Okay. Olutalo lwa Full Figure luvaawa. Lwe musembezaako okumpi. Luli unguided first. Waliwo ensonga za Haji Ali ne Hajati Zuula. Nammeere Justin adda ku nsonga ku ludda lwa mukyala munne. Agamba abakyala banyenyirizibwa, batulugunyizibwa, bavumvubikibwa. Omukyala ono bw'aba avuddeyo ng'agamba omusajja yamukwatira omwana we. Tulwana omukyala ono afune justice n'omwana we. Full Figure ali ku ludda olwaffe bano olulimi lwe twaliko olugamba nti nedda. Abakazi bakozesa omukisa guno okunyagulula ebintu by'abasajja n'obbasibisa mu makomera olw'okuba bakazi. Omukazi aveeyo atukakase nti Haji Ali yakwata omwana we. Ebyo mwabimanya bwe byali. Justin ali wa Hajati Zuula, Full Figure ali wa Haji Ali Mwezera. 1-2-1-2 ebigambo bitandise okuyisiŋŋana. Bagenzeeko wa minisita muzanyo gwe yazannya yawabuwi Full Figure mayinja. Full Figure nga bw'omumanyi n'abuukula n'azinamuko engeri gyali beautiful intellectual n'abakakasaamu awo. Nammere n'avaayo nga si musanyufu. Tugenda otuuka mu kkooti tuzunze ensonga gye twaliko kujja Haji mu kkomera. Full Figure ne ttiimu ye oba naffe ne tujja Haji Ali mu kkomera. Kitegeeza Nammere ne Hajati awo ne bavaawo. Fast forward baabadde ekkololo gye mbamaliriza nayo. Tayimu n'etuuka nga olutalo we luli. Kalangwa ayagala Buganda. Kasolo Haruna minisita ayagala Buganda. Ebituufu biri nti Kalangwa yabadde n'obuwagizi. Kalangwa yayolesezza ssente naye nga ku ttiimu abagikulembeddemu Bannammeere Nobert Events bamugamba okufa n'obutanyagwa Kalangwa ekifo kino kikyo. Bitambudde. President ye yasooka okuba bambi Kalangwa technically. Olwayingira bw'ati namugamba Kalangwa yeggwe wuuyo fayiro yongirina emisango oyina mingi. Ekiri Kalangwa ekiri wamwe we Kayunga. Fayiro yeesusse simanyi na kumanya. Olwagezaako okuteekawo embeera nti tamwagala. Ayagala Kasolo n'ekivaawa. Waaliwo embeera eraga nti almost ebifo byonna bigenze nga Abaganda batono mu kitundu kino. Seeki ng'eyinza okuba teriiko Muganda ajjudde. Kati nga Kalangwa yatwala Buganda ekitamenya mateeka. Naye ne bagamba okubalansinga tukikoze tutya. We must have a Muganda on the Seeki committee. Mu kuba nakyo kati Kasolo nga yaliwo. Waliwo Kiwanda Suubi. Waliwo Sewava. Mu kugattagatta awo akalulu nga kali tayiti ebyaddala nga Kalangwa namba azazirina tasaaga nga ne ssente yazireese buwumbi. Kati Kalangwa mu kuweera bw'atyo nga bwe yabadde kiggwa kitya. President akuba eri kaadi gye nkugambye agikuba Kalangwa amusuula eri tamuggyaamu wabula amukasuka eri. Kiwanda boogera naye avaamu. Sewava avaamu. Waliwo n'omuntu mulala babadde basatu. Ne bavaamu bagamba abantu baffe tubawadde Kasolo. Muwagire Kasolo. Kitandika okubalansinga. Ssente ya Kalangwa yonna gy'asaasaanyizza etandika okufuumuuka. 2-3 abakazi ne batandika okukuba enduulu. Twagala Kasolo si ssente. Twagala ki? Twagala Kasolo si ssente. Haruna Kasolo bagenda okubalamu andi what have you. Be bagamba nti mwabaddemu n'okubba okwesikakasa. Kasolo nga wangudde Kalangwa.
Full figure ali ku ttiimu ya Kasolo. Nammeera ali ku ttiimu ya Kalangwa. Mu kwesanga wano abantu batano nga bw'olabye entalo ezabadde mu kalulu k'enyaaleemu. Mu kwegwaŋŋanako mu Malaka mu kifu beeguddeko Nammere ne Full figure kwe kwevuma. Kyani kya Nammere, kyani kya Full figure. Kati mu kwevuma ennyo okwo obimanyi Full figure ng'alyoka amugirayo nju ku nju mukazi gwe ne bitaggwa. Ne bukya n'akola live endala. Live gy'akola ng'egamba Nammere ng'olwakyamuleetera omukakasaamu nti mukazi gwe. Kati Nammere n'amanya wano guno gugaanye. Gye byasibidde ono avumye famire ye, avumye yaki, naye nga olutalo luva ku NRM. Seeke kuwangulwa ono abuukula, ono talina kyagamba mukama we. Gye baasibidde kwe kwekuba ebikonde bino by'olaba. Naye ng'okwevuma kwava mu bya NRM nga bw'owulidde abantu bangi abeerangidde ebisongovu mu kalulu ka NRM. Na bano gye baafubutuse. So si nti yamusanze ku street n'agaaka muvume muno. Obusungu baabugye mu bintu byabwe bya NRM. Gye baasibidde yeeno paka mu famire waka. Naye nga ne bano ono baamugamba kati gwe kikazi gwe tewasoma otegeera ki oli bw'oti koye mwesirikire kati gwe nga bwe wabiwulidde gye twasibidde gye twamalidde ng'abantu beerangidde ebisaana n'ebitakola ki n'ebitasaana. So nga kyemmaliriza nakyo nkugamba nti okukuba tekyabadde kituufu. However, n'okuvuma si kituufu. Nze kwe kusaba gavumenti mututeerewo WhatsApp namba ffe tubawe bw'amannya g'abantu n'obujulizi bwe tuba tubulina tubuteeke ng'okwo tubawe nti ono nga teri kuwoza muntu bamusibe emyaka 2 kuwemula society yaffe etereere. Nze saagala kukozesa Full figure nga yekka era simuwagira, naye njagala mukwate buli muntu gwe mukakasa nti awemudde abantu. Si kuwemula kuba okomako avuma abantu. Kyekyo wabeerewo nti omuntu etteeka lisobola okukola singa nsangibwa nga nvumye. Period. Kamba siibulire wano. Tukwatagana olungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.